oli bwakuteerawo emboozi eyo n'akulaga ekyo aba tamanyi bumanya information nti time eno wemba njogera ku balalu mbogerako mu capacity eno neno Buganda awo tuli ne we twatuuka amaanyi agatulimu muleke kugavvoola apaana muleke kugavvoola ate nga kiva mu Baganda gwe noleteyo statement gibaddiremu ogibasomere agambye nti oba Ssaabasajja Kabaka atya mumbeere ebyagwa ku mumbeere ebyagwa ekaseese ng'atya binza okubeerawo ku ye kennyini n'abantu bunafu nti atya okubeera n'okubeera obezi Katikiro ng'oli reasonable very good one with true information olukiyaga nti gwe nawa amagezi namuwa ebirungi byonna obutalekaayo kale mbeewazisa mu abaana ba Uganda nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna n'ebyo bibagalibwako byammwe mukulembesenga maki magezi ekirime mayigo okukulembesa amagezi kali awo kakajjalaata bukajjalaasi Katikiro kyaseka bwati n'okumwenya obumwenya mu mateeka Katikiro okumwenya kwe nga bakuwadde eddamula kyankizo Ssaabasajja Kabaka wali omulabyeko ku linnyo lye ne Katikiro likewise naye n'oseka raspelafu eringa eyo n'amannya mago ne galabika ag'okudaala leka naye Katikiro njagala bategeeza nti nayo n'ekitange twayogerako naye ku nsonga ya Mumbere ne muga nti nja kukusaba taata advice baga nti negwoza dda kubire ngoma nozi incident ya Mumbere eno eguddewo mbadde nkusaba gwoli mu central government wajja n'omusajja oli era yagamba nti gwa muyingiza mu bino eby'obwakabaka ye teyabiriimu nti naali kusabye mu bwetoowazeebwo wandike ekiwandiko namutaayiika okitegeeze ng'olabula abantu abameka ababiri nga bwe wamutegeeza nti nkutegeeza nti Sejjusa okumukwata gwe satonza kulabya kyeperekapeeka nga Sejjusa waali mukwate nga yatweninga ba intelligence officer bonna nemuga nti kyusa statement yemu mutegeeze nti okukwata Mumbere obumaze otuwa entonokezo eraga nti obwakabaka otandise otulya jangu otujjawo incident okuvaawo eyo tegeeza Ssaabasajja Kabaka yekennyini Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri tenyamba ku ishu ya Mumbere eno nga bwe muli mbaka kamusoke mutuule enteekateeka Museveni yamulemera kuki yali takwata Mumbere yali agala kulumba Buganda omusaayi gw'Abambere part and parcel 65 Baganda ontegeera baki Baganda yatandikira eri nemuga nti ekyo kirabanga ekyokusaga kijja kujja kitulya naye obunafu bw'oyo atudde mu Mengo nga Ssaabasajja Kabaka bw'anaalaga jjala n'akireka kigenda tutuuka ku ye machas tulina amaanyi mayitirivu mu Buganda naye tuli babi nnyo lwa nsonga emu tulina enkola enzaale muffe embi etagwanidde mu kaseera kano totta kibe nga tonnakirika n'ennyandusu y'enkola y'Abaganda naye njagala okujjukiza specifically nga tulemeddwa mu nsozi ezo eva lw'enzuluulu bagundi Mumbere ye kennyini oyo gwali mukono gw'otuyambako abo abayeekera baali batulemesezza kaakati amaanyi ge gamu gwe butawankizo kwagala kufuuka musajja omu ebbulu bull in ekiraalo kkiriza Obwakabaka nti mbanno nabo balina ebyabwe byebakkiririzaamu bw'aba yatuyamba mu revolution nja kukusaba otunuulira ensonga eyo ng'ensonga enkulu ekyokubiri nti muhairake mwe tugenda okutambulira yonna gye tuzze tuzimbira revolution tugizimbidde muhairake ya Buganda n'Obwakabaka obusigadde bulwota Buganda Obwakabaka obwo butadde likewise bw'otandika okukwata obusigadde oba olina kyonoonya kirala otegeeza bali nti mwe temwaliko nalwana nabali naye ate ono twajja naye nja kukusaba oddemu olivayizinge oyo abadde akuwa ebiwandiiko nabayinza okuba bakuteza lipooti nfu nti oyo atulinako obulabe mbuuza neffe Buganda tolina tusasula bwe tunaasitukiramu ogenda tutukola kye kimu kye wakoze Mumbere nakati ebbaluwa teyanukulwanga mmanyi baagiwa Meeja Ndiwalana okugitwala Katikiro nti yakyasinza okuweereza one of the best performing oli aweereza kiri ekyenyala ekyatula atukuvu kyonnyonnyola one of the best otegera Buganda gwe Veronica kutuukawo one of the best nga hairake egudde nawe mutegerako kati nawe kitwanukulireko hairake egudde one of the best
endagano zonna zo tulina mu mateeka esobola okuzza Buganda kugaye kyanyumya mbu entikko ekyo tetiyona mu mateeka teri nsi etuuka ku ntikko twali tuwakoma dda Bungereza beze first world country teri banakuba basula ku nguudo teri etuuka ku ntikko byebizibu byaggwayo Katonda bitusindikira okusoomooza tekusobola kugwayo tuga tutambule okusesetula ebigere naye ga nti ku ntikko kika kye twali tulina we tukolenduga nti bw'otuuka wakati w'eggulu awo tuba tumaze muntu ajja kugamba nti Katikiro ng'aweereza Obuganda kuddiramu ekituufu mu batategedde byakukola nga bayivu ate nga bajja babatuwanidde Ssaabasajja Kabaka Katikiro Mayiga mputte ewedde emirimu atalina kyakozedde Buganda bwe kiti muleke tusiriwaza busiriwaza kubanga oli omugaati ndi munnamawulire ndi omugaati kubanga Katikiro ampeerera ndi omugaati ezo sente oli yakugamba nti emaali enkumpanya ejja kitole Bible kyesoma ate egenda kufuluma kitole mugyewazise era ebewazisiddwa ebyo byonna abaakuwanga akulabirira faayo okutegeera emutango ni sente zakuwa zijjawa Katikiro Peter Charles Mayiga mbassa Obuganda is a key factor mu buyivu bwe talina kyakoze kyakinnyonnyolera eggwanga akiteekewo one of the best muwe omuzinda omugenti Veronica naye nkuyita ojje wano tule mu debate aba gwe tunnyonnyole Peter Charles Mayiga byakoledde Obuganda bitulage babitulage nze saabanywa taaba gwe bw'omala okuggera amannyo gakusiridde n'ojja wano ajja kugamba nti emwanyi terimba yiyo tu promotinze ebyobulimi ebyenjigiriza ojja kunkaabiza wano bukaabyandeka waliwo bye saagala kufulumya mu kaseera kano nja kukwata sekinnoomu ku omu naye tugenda empola Veronica obuganzi bwo bw'oba osigaza kyokka emyaka gya Katikiro gyonna gy'amazze nga akutte eddamula tewali kirungi gwe kyolaba kyakoze okumufuula nti apafominze bulungi Katikiro yekka gamba Katikiro ne Ssaabasajja Kabaka bakatikiro bonna babadde ku mugongo gwe tekubaddeeko performa abuuza kiki what brought that Tanzanian man in Mengo era jatya ani yamuleeta era nansonga ki kukiri ekyo twagenda nti Katikiro we Tanzania kubye Tanzania betwayogerako mu Katikiro mwana wa munaku ate yakulira mu maka g'omuntu omulala n'ekika kye yeetikka eky'omutima simwava naye ekyo tetujja kituukamu eyo personal issue personal issue tengassa nnyo ku ye kuba kikyali naye tubuuza waatudde kubanga Katikiro Kaggwa yali musoga yakolera Obuganda yes you're right Katikiro Kamegere bwe ntandika okuwa history we ogw'eddalu Buganda yagikolerera Katikiro Kisolo kubanga Katikiro kintu yalina bakatikira babiri naye omu yakonjera munne ebigambo ng'ayagala kuttira okutuula mu kifo naye ate kyamuddira na bino bwe ntandika okubikumenyera personalities tuziveemu ezikwatagana ku eyo personal life nze ndi weegindi njagala nnyo okutunulira mu kusoko kujjako tulina okuba personality okutunula mu torch nga tandise okubanga otandise okukumbya ejjagalira otandise okuleeta amaanyi nti tumanyi gy'ova kuba mu Buganda mu bintu byeterabira yenzijjayo apaana teri wanasobola kwekuka ne bajjajja bwe babeera mukaaga tuba tumanyi nti enju y'Abatanzania eyo Buganda kyatwawukanako kyokka era ne Museveni yakibuuza Haji mwetegeera mutya n'okuziba nti ono si Muganda ono Muganda ng'oggyeko ekikula kyammwe nti Buganda ne information yabwe twatuuka emyoyo gyaffe gitutambulirako kiba direct ekibuzo kino kankigattireko kiki kukuba nali njala kubuuza nti luli nabuuza kya Haji oba yaliko abantu oba ofuna omwaganya anti bana abasinkana abali Mengo naye nabuuza kiki ekiganya abantu b'e Mengo okukuwuliriza oba okuwuliriza okutwala obubaka buno era oli ofunyeyo omwaganyo ogamba nti ofunye okusinkana abakulu abatali ba mu bubaka buno n'obubawa ne mwogerezaganyamuko ku butya Buganda bwalina okugenda mu maaso enteekateeka yaabwe yali ennyonnyola kintu kirala kubanga bajja bayivu abaagala otambula n'obuyivu so si nnono Jakana Nadduli line eyange egamba nti obuwangwa ennono obulombolombo mpisa n'olulimi wamu n'ebyo bitukiziga mu nkola y'obwakabaka bwe Buganda biteekwa okuvujja mu kye tuyita ennono yennyini kaakati bali ffe kinnya ekyekulungirivu ng'ate pege ya nsonda nnya mu circumference y'emu tusobola kubeera kyekimu oli yagaa nti atali kulwaffe ye mulabe waffe
kakati nze ndi mulabe waabwe nabo balaba ndi mulabe waabwe ku mugoyo gwe balya naye mbategeeza butegeeza nga temunnaba kukola kyonna mwewase Nnyukuta Dawudi emuteekwawo nti okutunda obusika n'omuki n'ekitole ky'omugoyo abali mu Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Obuganda bulabika nga bwogenda otutunza ekitole ky'omugoyo kimu bwokusaanawo kale n'ekyo kisijja kirwako nnyo naye nga ekirimu ekikulu nti abali Mengo babi emyoyo gyabwe tegiri ku ekyo kye beetuddemu banoonya butya bwe bayimiriddewo survival omutima si gwa kukolerera Buganda survival eno obuuza nti Ssaabasajja Kabaka banoonya survival kika kye yalabirirwa obulabiriro Uganda Eyenkya.